Baana mwezo sikyanenya mwana akola kyayagala mu ssente ze n'okwegadanga mwegadanga sikyanenya mwana ku internet yeeyambudde muleke yeeyambule ayinza okuma kweyambula kwe yeeyambulidde ku internet okwegadanga baana mwegadange paka kuwulira bubi obulamu bwe tulina bumpi nze nagenda Saudi Arabia nga sina kinnuma n'enkomawo ewaka e Uganda naye mu wiiki ebbiri ze namala e Uganda nafuna ebirwadde najja nabyo wano mu kusheeyo ku ddungu nga biringa ebyokusaaga nakwatibwa obuyute bwali busatu mu nkwawa obuyute ne bubuna ne buddamu ne bukwata obulala naye ekikwewuunyisa nsikasa bwenkwata bwe papa ntandika okuwunya ne bwe nnaaba ne bwe neekuba perfume ne bwe neekuba powder ne bwe neesiga ekizigo ne bwe neesiga kawuwa ak'ensi yonna mpunye ekivundu ng'emmese envundu oba omulambo gw'owiiki omukazi ejja muli munambuza Aisha kiki ekiwunya olayi nga nze empunya kasita byenkwata bwe papa nga ntandika okuwunya. Omukyalo ono agenda kuzinga omulimu gwe mu by'okusaaga ate nga lino ddogo yakomawo e Uganda n'addayo ewa boosi we naye nga before oba mu contract eyasooka emabega yali tawunya naye yamala komawo wano waka n'addayo ewa boosi we n'alyoka atandika nga obuyute obwo bumulumba ne bumukwata n'awunya naye nga yeewulira awunya ekivundu. Ekivundu omuwala gwe takwatagana na kivundu oba takwatagana na kintu kiwunya era mubalaba mu nnyumba buli ssaawa nakugamba kuba buhuru buli ssaawa obeera mukuma buwoowo mu nnyumba kugyetoolooza mukasita bulyamu akawunya bwe kati kadaba nga ng'ovaamu ekivundu bwe kito essaawa yonna omuwala bw'asobola okutikka omukyalo ono lwakuwunya n'amukomyawo ewaka naye nga bifo teyali bw'ati. Kati mukwano gwange nze okusinziira ng'omukyalo no bw'ayogera mu vidiyo tannaba kutegeera nti lino ddogo. Mukwano ogenda kukka ku maviivi olwanirire omulimu gwo. Ogenda kukka ku maviivi olwanirire omulimu gwo. Otherwise ogenda gufiirwa ate bw'onookomawo wano e Uganda nkubuulira kasaba n'amala okukutekawo epaba n'otuuka ku airport ogenda okukoma okuwunya kuba lino eddogo lirabika nga lyakolebwa kukulemesa mulimu. Osookanga nnyo ne weebuuza n'ogamba buli muntu yenna akwatibwa obuyute awunya alina kuwunya era ne weebuuza lwaki wemba nga obuyute buno tebuzze kunkwata siwunya naye lwaki bumala kujja ne bunkwata ne ndyoka nfunya ekivundu. Ne bw'anaaba ne weekuba perfume ekivundu kisigala kijja weebuuze lwaki ng'emabega teyali bw'ati. Singa omukyalo ono abadde okuva ebbaga lyazze ng'akula kuba omulaba mukyala mukulu singa abadde ng'awunya teyali kuteetuula mu kamera kwogera ku kintu kino naye kimususseeko ng'ekivundu kino teyakirina. Kati bamikwano tuzibuke amaaso mukyala gwe simanyi bamuyinza omutusirako vidiyo eno naye ku komenti yenze ngitaddeko ne mugamba mukwano lino ddogo naye osobola okulwanisa eddogo lino ng'ogudde mu maaso ga Mukama. Gwa mu maaso ga Mukama omugambe Yesu taata nnyamba saali bwenti bwe mba nteebereza nti ddogo nga siryo Mukama nsaasira naye kyonna ekindiko nnyamba osumulule saali bwenti. Mugambe Mukama nnyamba nga bwe wayamba omukyala w'ekikulukuto nange nnyamba onzijeko ekivundu kino. Bannange ekivundu batiroga tewali kintu kye batasobola kuloga. Bannange abakomawo e Uganda mu vacation mwegendereze nnyo mugezeeko okukweka temugamba abantu nti mugenda kuddayo ku byeyo oli wakubuuza ogenda kudda mugamba nakomyewo sisuubira kuddayo nti ne waba abadde asuubira ogenda kuddayo nti akulemesa omulimu biki mukwano talina byagenda kukola kuba kimanyi okomyewo togenda kuddayo. Beera nga gwe wekka kimanyi nti oddayo ate bw'otuuka olunaku olw'okuddayo era kubutukanga mu bbi bategeera wabaze otuuka gy'olaga. Naye tugenda ne tukomawo wano ne tutegeeza buli muntu yenna twaze mu vacation tugenda kuddayo naye nga mukwano abantu b'ogamba balaba oli successful okoze ebintu ku kyeyo abamu muzimbye obuyumba bwammwe abamu muguze obupoloti bwammwe abaana bammwe basomye mulabiridde olusi ne famirizi zammwe
waliwo abantu abayisibwa obubi ate abamu babeera ba family oba abamu nga mikwano gyaffe gyennyini. Nkubuulire mukwano gwe tateekeddwa kumanya okomye mu vacation oddayo oba nedda, kuba tojja kutegeera kikyalowooza. Aba family yo tebateekeddwa kumanya okomawo okutya eyo oddayo oba nedda. Etobeerawo nga gwe akimanyi ne Katonda wo, bw'otuuka lunaku lwakuddayo bw'oba ng'obadde tobeera n'abantu abo ng'ofunyeko w'obeera weka bayizawe nera Airbnb. Mujje mweyambisa Airbnb zange. Okomyewo omwezi gumu, okomyewo myezi ebiri, jangu weeyambiseko ku bufo bwange. Si buseera nnyo, waakiri obeera omanye nti akambeere wano, bw'otuuka okuddayo tulina ne airport pick-up. Tugamba Maggie nsindikira manager wo ajja nvuga nseeyo ku airport. Ozinyukanga mubbi, oyingira ow'ekyeyo ng'okomawo Uganda oyingiranga mubbi oddayo nga mubbi. Bw'otyo bw'ogenda okubanga munnange weewewulako ku balabe bo. Naye oba ogenda okukomawo n'otegeeza ekyalo kyonna nga bw'okomawo. Ne bazadde baffe oluusi kisaana ne tubagamba oba ng'olwedde ku lunaku lwennyini lwe tukomawo ate n'omugamba maama togamba bantu nti nzija. Iye mubakomekereze maama togamba muntu mugambe leero ng'enkyojja oba ku lunaku lw'osimbula. Naye omugambe tubaako gw'ogamba. Abazadde baffe bagenda ne bawulira essanyu n'agamba ab'oku kyalo bonna abaddiriddeawo omwana wange akomawo erere. Kumbe mulimu abatali basanyufu. Ogenda okukakana otuuse ku airport ebintu bigize oluusi ogwiridde n'eddalu ku airport. Kutegeeza abantu nti okomawo. N'otuuka wano e Uganda n'otegeeza ekyalo kyonna byakunzeeyo wakomye ndakomyewo katono nzirayo. Bagenda kuyamba tewaliwo ogenda ku kyeyo. Waliwo eyo alina kyeyakusapootingako oba otegeeza abalina okumanya nti oddayo ku kyeyo. Bannange tuyige okusirikako. Akamu kano mukalaba katuleetedde emitawaana ne Bayibuli ekyogerako okufa n'obulamu biri wansi wa lulimi lwo. Bw'otegeeza abantu nti ojja n'obawa gaapu okukola bye bakola. Bw'otegeeza abantu nti oddayo ku kyeyo n'obawa gaapu okukola bye bakola. Bannange tusirikeko. Tusirikeko kyeky'abalungi naye ng'omukyalo ono maidiya ojja ku luzinga omulimu gw'omuwala butayagala kiwunya. Agenda sooka akugulire ku zi deodorant ez'enjawulo ng'alaba sikiira oyongera kuwunya ng'ekivundu kisituka ajja kutikka komye wane waka. Oli mukyala ategeera buli kimu ze mmanyi singa kino wakitegedde dda nti lino ddogo kino ekintu tekiri nnomo si kya bulijjo kuba okuva edda walinga tuwunya. Ate era omala kufuna buyito obwo ne bujja n'olyoka ositula ekivundu ku ngwa nga ne bw'onaaba osigala owunya. Gwa ku maviivi osabe ogambe Mukama nkuyambe. Mukama Katonda asinga eddogo amaanyi. Naye bw'oba osaba yambala muli okukkiriza esooka weetamu okoowa ekintu ekyo. Naye bw'onooba tetonnakikoowa ng'okyakizanyisa oyinza obutasumulwa. Sooka okikoowe obye nga kiringa ekikumazeeko emirembe. Ekirala okkirize nti gy'ogenze nga onoogenda ku poliisi nti bagenda kukwata oyo omuntu. Kati genda ewa Katonda ng'agenze ku poliisi omuloopere omugambe taata kino nkikooye nnyambe okinzijeko. Omulwadde w'ekikulukuto yakoowa myaka 12 n'awulira ng'akikooye n'amanya nti ono Yesu yajja okunnyamba. Okukkiriza kwe yayina kwamuyamba okubanga yawonyezebwa. Bali abalwadde b'ebigenge abalwadde b'ebigenge balina faith, balina okukkiriza. Mukama yabagamba mugende mwenyike mu kidiba emirundi 7. Kyali kidiba nga ng'omanyi amazzi g'ekidiba katugegeragera niwebadde kuba Bayibuli egamba nti bagenda ne benyika mu kidiba emirundi 7. Naye ogw'omusanvu bagenda okuvaamu nga bawonedde ddala. So kati olina kukkiriza n'omanya Katonda yagenda okusobola okuyamba. Omuzibe w'amaaso Mukama yatabula ttaka n'alimuyisa ku maaso n'alaba n'amugamba genda onaabe. N'amusindika ku mugga atambula agenda anaabe. Naye bino byonna yali asobola obubonera wano. Naye lwaki Mukama yali alaga agezesa okukkiriza kw'ono omuzibe w'amaaso. Kiringa bw'onojja ne manya nti ngenda kuzibula amaaso
ne ntabula ebitaka ne mbiteeka ku nga kitegedde osobola ozzibulirawo at that moment. Naye ne njagala nkugezesa okukkiriza kukuwenkana ki bwe naakugamba nti tambula ove wano otambule mpaka Namuŋŋoona ng'ettaka eryo lina ku maaso n'otambula. Abalungi mukyala gwe genda mu kusaba, yingira mu kusiiba, Mukama akugyeko ekintu ekyo. Era w'onoofuna deliverance olwo obuyo tetogenda kuddamu bulabako era tojja kuddamu kuwulira kivundu. Mukama mwesigwa era ojja kuwulira ddala nti kituufu ankozeeko. Kale ekyo abalungi mubadde balabi balungi, Mukama bankumire nnyo atakumira mpeera, naye nga eno channel yabankuba kyeyo tulina bye tuyigirako. Mukwano gyettanire osobola okusubscribinga konaka okagambo subscribe obe nga otwegattako, ate era osobola okuwona ne ku kade. Bw'omala okuwona akagambo subscribe waliwo akajja akalinga akade. Bw'okoona akade ako akakuyambako nti buli vidiyo gye ntaddeyo tegenda kuyitako. Era bajja kukuweereza akameseji nti Maggie Kyeyo Initiative Uganda alina vidiyo gy'ataddeyo. Vidiyo zino tuziyigira bannange bwe twolabanga ekintu nga tekitegeerekeka mukwano manya waliwo ekitali kituufu. Eddogo lya ddala abantu abatatwagaliza gye bali, omuntu asobola okuloga justinga akakaliyo koyina e Saudi Arabia oba Dubai oba Kati oba Kuwait oba wano e Uganda nga kamuluma ng'agamba gwe ogenda otya ebweru ggwe obeera otya n'omulimu bwe gutyo n'akukomya obulamu bwo. Ekirala tuyigeko okusirika twesigalizeeko ku bintu ebimu. Si buli kimu nti tulina okukigamba abantu abatwetoolodde kababeere ba famire. Ebintu by'okutambula bizibu nnyo nga gye nkomezza. Bizibu. Waliwo abalina ssente ng'omukisa ogwo gwabula ogw'okutabuliira. Waliwo abaabigezaako ne balemererwa. Waliwo abaali bakulaba nga ggwe mu butuufu tolina lugendo. Naye nga Mukama yabakuba surprise n'akulinyisa ennyonyi. Kati olwaleero baasitulamu busungu. Bakulinza okumewo wano bakutte, bakulinza okumewo wano eno bakuloge bakusiraanyize wano oleme kuddamu kulinnya ennyonyi. Just not omuntu afulumyeko eggwanga ng'olinnya ennyonyi. Olina enjawulo nnene nnyo era olina omukisa munene nnyo okutuuka mu America. Oyinza okuba oli Saudi Arabia naye olina omukisa munene nnyo okutuuka e Canada, okutuuka e UK, kubanga amagenda g'okutwabolinga g'okulinnya ennyonyi g'okutambula amawanga ogalina ku bulamu obwo. Kati waliwo ayagala okukikomya nga yeeyambisa eddogo. Ye byebyo. Naye nga kale tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako abalungi amalya nsigadde nga nze Maggie omuweerezaawo. Naye baako ky'oyigamu ekirala oyogera ki ku vidiyo eno kyesaako naawe omulabi wange abaddeko nga ogoberera. Omukyalo ono omuwa magezi ki nga ggwe nkuba Kyeyo munne oba nga ggwe ali wano e Uganda nga munnange oyinza okubaako amagezi g'omuwa. Mubeera bulungi, bye bye.